Kyawo. Nze gye nava okujja ku street nava Gayaza. Nojja ku street yaawa? Nenzija ku street y'Emakindi. Street y'Emakindi. Wava otya Gayaza otuuka Emakindi? Natambuza bigere. Ki ekyakujja ewaka? Ekyanzija ewaka kunkuba. Okay. Ekyanziruse ewaka. Like mama we yali akukuba oba taatawo like yali si yakuzaala oba wali obeera wani? Mama wange nali mbeera ne mama wange anzaalira ddala naye nga taata stepfather si yanzaala naye nga nkuba nnyo nsalawo n'enziruka ewaka. Taata wo omuto yali akukuba? Naye nga njagala kudda wa taata. Era bwe natambulanga nga buli gye ntambula noonya emmotoka oluguudo oluliko emmotoka ennyingi nga lwenkwata. Era bwe nagenda nga manyi nti ngenda waka naye nali ndi awo nga ntuukira Makindi. Nga labongo tanaba kufuna watuukira Makindi ewa era ng'osula waani ekyokulya ng'okijjawa? Natuuka Emakindi natuukira Katwe Katwe nga simanyiiwo n'omuli lwe natuuka bwe nti netoloola Makindi eyo yonna negenda eyo yonna mu Kisenyi nga simanyi nti eyo bayitayo mu Kisenyi nga ngenda eyo mu katale nga mbuuza Kampala yewa. Kumbe tomanyi nti oli mu Kampala? Nga simanyi nti ndi mu Kampala. Nenga nze mbuuza Kampala yewa kuba erikwata Kampala lyeririwa. Ne baŋŋamba oli mu Kampala. Nabuuza abantu nga bana nga baŋŋamba ndi mu Kampala. Newe natambula nga njagala okudda emabega natuukawo ne ndaba ng'obudde butandise oziba enjala ennuma sirina kyakulya naye natuuka awo ne ntuula ekatwawo nga waggulu awo waliwo akasozi ne natuule awo awalinga awaliwo stage yesewo awo we natuula naye nali ndi awo nga ntudde ne wabayo omusajja ajja ng'akutte obucupa bubiri obw'amazzi n'emisooli ebiri. Bwe yajja n'antunulako bwe yantunulako emisooli ebiri gye yali alina yajjako omusooli gumu n'akacupa k'amazzi kamu n'ampa nendya. Wamusaba? Saamusaba. Yakwatibwa nnaku? Yankwatibwa ekisa n'ampa nendya nasooka nenywa amazzi ne gaggwamu kuba ennyonta ye yali ennuma nentuula nemenyamu kasooli ebitundu bibiri nensooka nendyako ekisooka naye nali ndya ne wabayo omulenzi ajja n'ayitawo. Oyo omulenzi bwe yajja yali ayambadde essaati ya white empale ya black ng'akutte kutiya erimu ebicupa. Bwali obucupa butini nnyo n'aŋŋamba gwe ddoogo kiki? Nensooka nensirikamu nawe nambuza gwe ddoogo si tekiki? Nemugamba tewali. Naŋŋamba oli mupya waakajja neŋŋamba nti naŋŋamba olinawo okubeera? Nemugamba nti nedda. Namugamba nti nedda naŋŋamba wandyetazaawo okubeera kuba nyinayeeyo bakyali bange nayeeyo bakyali bange tuli ffekka naye baŋŋambye mufuneyo abaana abalala babeere nga basulako eyo gye babeera. Era nange bantuteyo butwazi naye nange neetaaga nkutwaleyo ofune naawe bw'obeera. Nemugamba tewali buzibu. Tewafuna kutya mu kaseera ako oli nga gamba nti? Saafuna kutya. Era netambula netutambula netugenda waliwo we twatuuka awo nga waliwo akadaala k'obuugi nga batundyawo obuugi ekiro sawa yalimu emu. Naŋŋamba tuulako awo ngende ndaba oba bali mu kibanda gye bali. Ekibanda ekya firimu? N'agenda era yalwayo nnyo amaye essaawa nga nnamba naye nga nze ntudde awo mulinzi nali ndi awo najja naŋŋamba kati tugende sibasanzeeyo. Naye we twatambula ne tutambula twali tugenda naŋŋamba gwe
badde nkugezesa ndaba oba weetaagawo okubeera oba toli muyaaye naye ngenza olaba nkusanzeewo kitegeeza oli wa mazima kati jangu tugende tetutambula tetugenda netutuuka kiyumba kyalinga kifulukwa kiri saidi zaawo ekyo nga kiri saidi zaawo ng'ova mu kisenyi ng'oyambuka era we natuukayo awo ng'ekiyumba kyantutteko ng'onyumba ekiyumba kyantutteko obwedda kyangamba mu nyumba nga kiringa kibanda ky'amanda era nga bakiwamu olusennyente naye nga kiringa kye baasengekako nga kiriko oluggi teruliiko minyolo naye nga munda mulimu obunyogovu bungi era ng'emabega waabwe emabega w'ennyumba waliyo omwala mu kiyumba omwo mwalimu omufaliso mwalimu omukeeka like gwe mu future yo oba mu kukulaako oyagala kubeera ki ekintu ekitone kyange ekibamba emirembe nga nkuze ekisinga nina bibiri njagala mbeere presenter ow'amaanyi ow'akabi njagala mbeere omufuuyi w'omulere owa trumpet jambeere nga nfuuwa omulere nga nkuba n'ebbandi okuba n'ebbandi ebintu ebyo nga byamaanyi nnyo ani yakusikiriza lwaki oyagala kubeera presenter ow'amaanyi enze Mabiriza Herbal Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala Simuluzo Manpower Extra Complete Man Herbal Mouthwash Coffee ayambira ddala ffe abaami tulinawo kaama k'abakyala Tightening Powder oyagala okugeza ebbina eddagala eriyamba okwongeza ku balongo oyagala okusereza nabunyaayo oyagala okufunza nabunyaayo enywere Express Water Tightening kadde agoba infection mu baami n'abakyala ate nga tulinawo sabbuuni ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu enkumbi eyambira ddala mu kisenge tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne oda yo bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku thika body cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi lightening cream ndowooza kasikini mukalaba ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 714. Obadde onoonya okugula oba okutunda ettaka oba ennyumba okupunta ettaka lyo okupima n'okutereeza ettaka oba okufuna n'okukyusa ekyapa kyo weebuuze ku mukwano gwo Alloy Golden Cycles Limited bloka w'amayumba n'ettaka singa mu Uganda tuyite wonna w'oli obudde bwonna fe tujja kujja era tukubire ku masimu gano wammanga nooti 393 324 647 ne nooti 754 54 nooti 221 tusangibwa ku nkulungo ya Mulago ku 2 ku kizimbe kya SM ku mwaliriro ogusooka tuweereza obubaka ku Alloy GC bino ebintu era mbiyize mwaka guno era ticca waffe twali tuli awo nga anka aleeta ticca yajja nga nze simanyi nti n'akagatto kano omuntu asobola okukatungisa engalo era n'empiso nze nali mmanyi ekintu kyekola kintu kimu ku lukadde wamaati naye nagenda olaba ate nga waba aluka ekiguni kya wano kino bw'aba aluka kino ng'akozesa eno neŋŋamba ate eno kijja kityange etunga ne bino kati awo ne mubuuza ticca okikola otyo otungisa zino wuzi naŋŋamba kintu kyangu nnyo obeera ng'okiyize osobola nawe otandika obbiruka
era omulundi gwe nasooka obulaba bunene obugato nga babuluka nagamba buno obugato buzibu okuyiga ne nali ndi awo nga mbuyize ng'obuyize yesebo. okay like gwe mu future yo oba mu kukulako oyagala kubeera ki? Ekintu ekitone kyange ekimamba emirembe nga nkuze ekisinga nina bibiri. Njagala mbeere presenter ow'amaanyi ow'akabi. Njagala mbeere omufuuyi w'omulere owa trumpet. Njambeere nga nfuuwa omulere nga nkuba ne bandi. Okuba ne bandi. Yesewo. Ebintu ebyo nga by'amaanyi nnyo. Ani yakusikiriza? Ani yakusikiriza lwaki oyagala kubeera presenter ow'amaanyi? Nze. Kubanga presenter ekya presenter kyo nkiwulira munda mwekiri eky'omulere kyo nkiwulira mwekiri era njagala mbeere omukubi wa music instruments. Yesewo. Okay, anti kati okubeera presenter like sometimes olina omuntu goyinza okukoperako banogamba nti gundi ampresentingira bulungi negomba okubeera nga gundi gwe mu bulamu ani gwe wali olabyeko nogamba gundi bambi akola bulungi. Era nze omusajja gwe nasooka olaba eyampa akazindaalo baali bamuyita Zanero bwe yampa akazindaalo nangamba osobola obeera presenter nga simanyina kigambo presenter kyeki nangamba presenter yona asobola okugenda nakwata akazindaalo nabuza ku bantu n'abayitaayitamu ate nga nze ezo program ntera nnyo ziraba ku KBS. Omuntu agenze eyo n'agenda mu katale n'atandika obuuza ku bantu ebyo nange ngambira neŋŋamba bano bendaba ku TV neŋŋamba nange nsobola obeera nga bo naŋŋamba nti ye. Era nange nampa akazindaalo nenjiga owa presenter. Era nali simanyi engeri gye bakwata akazindaalo nga nze omuzindaalo bwe ngukwata nguteeka wano naŋŋamba nti presenter omutuufu omuzindaalo aguteeka wano n'atandika okwogera. Yesewo. Yakusangawa? Yansanga wano. Yesewo. Kati owa trumpet? Trumpet? Kati ye ani yakusikiriza gwe weegomba n'ogamba nti gundi anfuuyira bulungi trumpet eyo nange mpulira mu bulamu wange njagala ngikole? Trumpet? Nali twali tuli wano eno ndaba abantu awo nga bayitawo ku kkubo abakubi ba trumpet bano abatambula ku kkubo nga bakuba nempulira nga bakuba nnyo nempulira nga zivaamu amaloboozi mangi niwe omulundi gwe nasooka oziraba nensanyuka nnyo ne wayitawo weeks 2 nagenda olaba ate nga trumpet bagirese ewaka wano. Ani yagireeta? Brother Nico ticca wange ow'omulere ye yagireeta era ticca waffe owa music sawa zineno taliiwo naye nga yeyanjigiriza okuba omulere era naye we namulaba nga akuba nemwegomba nnyo era nange netandika kuyiga. Twali bangi abagiize naye nze yagisigalamu kati nze agikuba. Ekitegeeza ebyokuyimba byo tubyagala? Ebyokuyimba oyagala kufuuwa bufuuwi mulere? Njagala ngufuuwe naye nga nsobola okukola beat egendera ku luyimba lw'omuntu. Oyagala kufuuka producer? Saagala beera producer nga olaba omuntu bw'anaayimba n'ofuuwa omulere ogwo ng'ogukoleramu beat. Yesewo. Emimwa tegikuluma? We nalina akatandika ogikuba ekyasooka okunkwata ekyali kyagala oginemesa nga buli lwenjifuuwa ate munene onkeera nga munuma naŋŋamba ticca munene nga nkedde nga munuma naŋŋamba bw'obeera ng'ogifuuwa buli kanaku ekyo kituuka ekiseera ne kivaawo era nga bwe ndwawo ogikuba kati tebikyannuma bino eby'omumatama ne bwe ndwawo nnyo ogikuba nenjiddako ogikuba omwa gibeera ginsiiwa naye nakyo kigenda vaawo.
Okay. Alinga taata wammwe kati gwe mubeera naye omusajja muyimbi Labongo. Wabeera ng'ayimba like oba mu mbeera ze ng'omuyimbi, tabagambayo nti nammwe mwandyetaazeyo okuyimba oba bagamba nti kyemwagala like kyemwamukola ekikugira mu bwongo like ekyosobola, because agambye nti teyabaleeta wano like okukulirawo obukulizi naye agala mugenda omuva wano nga mulina kyemwekoleddewo, naye ng'era nga kubanga ndabye mukola ebintu bingi ebyenjawulo, kati nze mbadde simanyi nti ate n'okufuuwa omulere ogusobola. Olaba wano eno tuli abaana bangi naye buli omu alina ekitone kye. Mulimu baddansa, mulimu abayimbi, mulimu batayira, mulimu abatunzi b'obugatto buno. Ogambye okoze olina emyaka emeka? N'emyaka 13. Oli mu kirasi ki? Nali mu Pitu, nansomera mu kyalo. Newe nagenda ku street nendwawo nnyo soma, nenzira ku ssomero njagala agenda mu Pitu. Naye anko yaŋŋamba olina osooka n'osoma Pitu n'olyoka oyambuka. Newe nagenda ne bampa interview nennema. Anko yali ayagala bannyambuse wadde yali enneme, nensalawo nti nina okuddako emabega ntabike, naye kati nagenze mu Pitu nayise. Wava mu kyalo kyawo? Nze gye nava okujja ku street nava Gayaza. N'ojja ku street yaawa? Nenzija ku street y'Emakindi. Street y'Emakindi. Wava otya Gayaza otuuka Emakindi? Natambuza bigere. Ki ekyakujja ewaka? Ekyanzija ewaka kunkuba. Kyekyanziruse ewaka. Like maama we yali akukuba oba taatawo like yali si yakuzaala oba wali obeera wani? Maama wange nali mbeera ne maama wange anzaalira ddala, naye nga taata stepfather si yanzaala, naye nga nkuba nnyo nsalawo n'enziruka ewaka. Taata wo omuto yali akukuba? Naye nga njagala kudda wa taata. Era bwe natambulanga nga buli gye ntambula noonya emmotoka oluguudo oluliko emmotoka ennyingi nga lwenkwata. Era bwe nagenda nga manyi nti ngenda waka, naye nali ndi awo nga ntuukira Makindi. Nga Labongo tanaba kufuna, watuukira Makindi ewa era ng'osula waani, ekyokulya ng'okijjawa? Natuuka Emakindi, natuukira Katwe, Katwe nga simanyiiwo. N'omuli lwe natuuka bwe nti netoloola Makindi eyo yonna negenda eyo yonna mu Kisenyi nga simanyi nti eyo bayitayo mu Kisenyi, nga ngenda eyo mu katale nga mbuuza Kampala yewa. Kumbe tomanyi nti oli mu Kampala? Nga simanyi nti ndi mu Kampala. Naye nga nze mbuuza Kampala yewa, kuba erikwata Kampala lyeririwa. Ne baŋŋamba oli mu Kampala. Nabuuza abantu nga bana nga baŋŋamba ndi mu Kampala. Newe natambula nga njagala okudda emabega, natuukawo ne ndaba ng'obudde butandise oziba, enjala ennuma, sirina kyakulya. Naye natuuka awo ne ntuula ekatwawo, nga waggulu awo waliwo akasozi, ne natuule awalinga awaliwo stage. Awo we natuula, naye nali ndi awo nga ntudde, ne wabayo omusajja ajja ng'akutte obucupa bubiri obw'amazzi n'emisooli ebiri. Bwe yajja n'antunulako, bwe yantunulako emisooli ebiri gye yali alina yajjako omusooli gumu n'akacupa k'amazzi kamu n'ampa n'endya. Newe namalira. Wamusaba? Saamusaba. Yakwatibwa nnaku? Yankwatibwa ekisa n'ampa. N'endya nasooka nenywa amazzi ne gaggwamu kuba ennyonta ye yali ennuma. Nentuula nemenyamu kasooli ebitundu bibiri, nensooka nendyako ekisooka, naye nali ndya ne wabayo omulenzi ajja n'ayitawo. Oyo omulenzi bwe yajja
yali ayambadde essaati ya white empale ya black ng'akutte kutiya erimu ebicupa bwali obucupa butini nnyo naŋŋamba gwe ddoogo kiki nensooka nensirikamu nawe nambuza gwe ddoogo site kiki nemugamba tewali naŋŋamba oli mupya wakajja neŋŋamba nti naŋŋamba olinawo okubeera naŋŋamba nemugamba nti nedda namugamba nti nedda naŋŋamba wandyetazaawo okubeera kuba nyinayeeyo bakyali bange nayeeyo bakyali bange tuli ffekka naye baŋŋambye mufuneyo abaana abalala babeere nga basulako eyo gye babeera era nange bantuteyo butwazi naye nange neetaaga nkutwaleyo ofune naawe bwobeera nemugamba tewali buzibu tewafuna kutya mu kaseera ako oli nga gamba nti safuna kutya era netambula netutambula netugenda waliwo wetwatuuka awo nga waliwo akadaala k'obuugi nga batundirawo obuugi ekiro sawa yali mwemu naŋŋamba tuulako awo ngende ndaba oba bali mu kibanda gye bali ekibanda ekya firimu n'agenda era yalwayo nnyo amaye essaawa nga nnamba naye nga nze ntudde awo mulinzi nali ndi awo najja naŋŋamba kati tugende sibasanzeeyo naye we twatambula netutambula twali tugenda naŋŋamba gwe badde nkugezesa ndaba oba weetaagawo okubeera oba toli muyaaye naye ngenza olaba nkusanzeewo kitegeeza oli wa mazima kati jangu tugende netutambula netugenda netutuuka kyumba kyalinga kifulukwa kiri saidi zaawo ekyo nga kiri saidi zaawo ng'ova mu kisenyi ng'oyambuka era we natuukayo awo ng'ekiyumba kyantutteko ng'ennyumba ekiyumba kyantutteko obwedda kyaŋŋamba mu nnyumba nga kiringa kibanda ky'amanda era nga bakiwamu olusennyente naye nga kiringa kye baasimbukako nga kiriko oluggi teruliiko minyolo naye nga munda mulimu obunyogovu bungi era ng'emabega waabwe emabega w'ennyumba waliyo omwala mu kiyumba omwo mwalimu omufaliso mwalimu omukeekalake ebimu ebikka ne bimu ebakako mwalimu kapeti nga waliwo n'ebisuuka ebyayulikayulika nga waliwo n'ebisuuka ebyayulikayulika naye nga bakiyuzamu ebitundu 5 nga buli omu yeebika kyali kiwanvu naye nga bakiyuzamu nga kye beebika era nga basula ku kapeti buno obukapeti obulinga obwakapapula nga bwe beebakako nange neneebaka naye bwe neebaka obudde ne bukya ne bagamba dogo waleeseyo dogo sito omulala bagamba oli oba bagamba gwe bagamba oli naye nga nze gwe bayise dogo site ne bagamba aleeseyo dogo sito nga bukedde naye nga nze mbatunuulira ndaba bampita dogo bampisembwa olwo olulimi gatolutegeera ne bagamba oyo dogo tulina omutwala ewa maama alabe ku maama tumugambe twafunyeyo dogo omulala omuvubuka oyo ne bampa akavubuka kali kato bwe kati ne bakagamba oyo mutwale wa maama amulabe eseo kati ne tugenda netutuuka eyo omukazi yali apangisa nga waliwo akatandaalo ng'atundirawo ennyaanya n'ebirala naye we natuuka ne mubuuza naŋŋamba muvubuka gyebaleko neŋŋamba kaali naŋŋamba waviiriddewa ng'olabika ng'atali wa ku street
ne mugamba nze nakava ewaka era nazejjo natuuse waneno sawa ng'emu naŋŋamba maama wo yaani namugamba mama wange Mabirizi Herbal Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala Simuluzo Mani Power Extra Complete Man Herbal Mouthwash Coffee ayambira ddala ffe abaami tulinawo kaama k'abakyala Tightening Powder oyagala okugeza ebbina eddagala eriyamba okwongeza ku balongo oyagala okusereza nabunyaayo oyagala okufunza nabunyaayo enywere Express Water Tightening kadde agoba infection mu baami n'abakyala ate nga tulinawo sabbuuni ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu enkumbi eyambira ddala mu kisenge tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne oda yo bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku thika body cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi lightening cream ndowooza kasikini mukalaba ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 741 14 obadde onoonya okugula oba okutunda ettaka oba ennyumba okupunta ettaka lyo okupima n'okutereeza ettaka oba okufuna n'okukyusa ekyapa kyo weebuuze ku mukwano gwo Alloy Golden Cycles Limited bloka w'amayumba n'ettaka singa mu Uganda tuyite wonna wooli obudde bwonna fe tujja kujja era tukubire ku masimu gano wammanga nooti 393 324 647 ne nooti 754 54 nooti 221 tusangibwa ku nkulungo ya Mulago ku 2 ku kizimbe kya SM ku mwaliriro ogusooka tuweereza obubaka ku Alloy GC